eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Alright, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja mbalamusizza mwasi mutya basebo mwasi mutya nnyabo nate tuli fenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kaluma gange. Program eno nga ina gani notwogera ku nsonga ne tuzetoola munafatuza tugenda tudiginga deep okutaba ndate Kaluma Nywera wava mu mbeera zonna nenge ekikulu ekisooka eddala nsooka ne kwa ku mawulire ag'enjawulo nenkubulya kyekigenda maaso mu nsi wetuwangaalira ekimu ku ebyo tunobayoko emu ku ebyo ebikoze amawulire era mu kaseera kano kennyini munzikirize tutandikireko mu ggwanga erimanyiddwa nga wano erimanyiddwa nga erya Gabon. Ekino Gabon munnange omukago gumanyiddwa nga Economic Community of Central African States. Omukago ogwo obuneeza ku byenfuna ebamanga gali mu masekati ga Africa gusazeewo kuba nti gujja envumbo gye bali basitiriza ku ggwanga erimanyiddwa nga erya Gabon bali bagitaddeko oluvannyuma lw'okumaamulako President amanyiddwa nga Ali Bongo mu kumuwamba omwaka ogwaggwa. Jjukira nti nno ebyo byonna byawayokera bwe bityo agali tuwogerera amagye gamuwamba ne gamuteeka ebbali nga tojja kudda ate munenge ekintu kyo kikwata muko bwotyo. Akati oluvannyuma lw'ekikolwa ekyo omukago guno oba banafana abegattira owamu bati mukago gwabwe guno basalawo mu lukuŋŋaano balina ne basalawo ganno kale tukutadde kati envumbo tokkirizibwa kutunda dde okugula naffe mu nsi zaffe olw'ekikolwa ky'okoze ekyo. Akati nno bavudde ne bagamba nti basazzaamu envumbo eyo era ng'okusalawo kuno bakoledde mu meeting kwe badde nayo bali mu kibuga ekimanyiddwa nga Malabo Equatorial Guinea era ne bakkiriza nti membership eya Gabon eddewo bulungi nnyo okusinziira munaffe ku nsonga nga bwe zirina okuba zibeera naddala Foreign Minister amanyiddwa nga Regis Onanga Ndiaye. Akati newankubadde nga omukago nga gwennyini tegunafulumya statement officially naye okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga ag'ebunaayira owa Burundi amanyiddwa nga Albert Shingiro ng'ono yabaddemu mu lukuŋŋaana olwo lwatudde yagambye nti emu ku ebyo bayogeddeko mwaddemu ekintu ekikulu ennyo eky'okujja kye bayita envumbo ku ggwanga no erimanyiddwa nga erya Gabon. Gabon gwe mugimanyi yafugibwako eggwanga erimanyiddwa nga Bufalansa lyayitwala lyabwe bayisuspendinga nga bwegambye kubanga bakola kibayita abasirikale balumba obwa president munnaye ku nyumba ya president state house yeyo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guli oguwedde era ne bagamba nti nno Bongo tojja kuddamu nate kukola kikwesima ekisanja kyakusatu yamaze okuba nti abakankamula ebisanja ebiri birambirira nnyo okuva ndowooza mwaka 2029 eyo. Jjukira nti nno yamaze okuba ng'asikira kitaawe amanyiddwa nga Omar Bongo eyafuga eggwanga lino mu myaka egisukka 40. Kakati bano bagamba abaana bagamba nti munneeyo watufuga kitaawe yatufuga emyaka egisukka 40 ng'otufuza ebisanja bibiri atwagala ekyokusatu ate weeyongezeeyo munne bamumwamulako mu ntebe. Akati ng'amaze okuba ne bamuggyako munnaffe atuliriza oba atana kuba nti agibwako emabegako Bongo ono yali yafuukako chairman w'omukago guno gwennyini ogw'obusuubuzi mu February omwaka gwennyini ogwo era nga that is obukulembeze bwabwe oba chairmanship egende yeetula mpola bwetyo mpola era kati headquarters zaali wali mu Libreville mu Gabon. So kati wetwogerera obudde buno kasaba mujjako nesoka bayimirizaamu kaawo era headquarters nayo ne bazijja offices ne bazitwala ate Equatorial Guinea wali mu kibuga ekimanyiddwa nga Malabo era wetwatuukeeyo kati chairman yakikukwatamu nga chairman ye president wa Equatorial Guinea amanyiddwa nga Teodoro Obiang Nguema Mbasogo mu mbeera bwetyo. Akati bano bamaze okuba nti bukati babasonyiye balinga abasonyiye naga nti mukkirizibwa kati okuddamu okuba nti musuubulagana mu mbeera bwetyo munnaffe atuliriza. Jjukira nti mwezi gwali gwa November omwaka guli ogwedde banka emanyiddwa nga African Development Bank yavaayo nefuuka banka yasooka okuba nti munnange evuddeyo nejja envumbo ku ggwanga erya Gabon negikkiriza okuddamu okuba nti munnange beewola n'okwewola n'okufuna grants ez'enjawulo ez'okwekulaakulanya ngava mu banka eyo. Eggwanga erya America nalyo jjukira lyali livuddeyo nga lisuspendiza obuyambi bonna obuva ebweru nga bujja nati that is mu ggwanga erya Gabon singa abagundi bano abasirikale bali bagenda maaso bakyafuga eggwanga lino. Kakati tebali ku ekyo kyokka America of course yali ng'etaddeko n'abanyonya balabo abeetooloddawo okwali Niger okwali nga bajja ne mukago gumanyiddwa nga ogwa AGOA
African Growth and Opportunity Act Trade Program eyo bagibajjeko yali ekkiriza ebintu nga tekuli misolo nga biva kusemazi nga Africa ne bigenda paka mu butale bw'eggwanga erya America. So ebyo namna ebyaliwo bityo kati Gabon kalesambira waggulu kuba nti kati at least regional trade ezokuba nti esubulagana nga tuwalika kwakulizo nakamu kabateereddwako mu mbeera bwetyo. Nkujjewo kankulaleko nate mu ggwanga erimeddwanga erya Ukraine nkulage munange biki ebiri okusaiti eyo wamu n'empozi n'amawanga aga Bulaaya okusinziira munnaffe alipoota yafulumiziddwa egamba ki baga nti amawanga ga Bulaaya gakubisizaamu emirundi kumpi 2 mirambirira mu kugula okuyingiza ebyokulwanyisa mu nsi zaago. Mugana wange lwaki kino kibiriwe kityo baga nti kitidde ekyo ku lw'olutalo olugenda maaso mu ggwanga erya Ukraine n'eggwanga erimeddwanga erya Russia era ng'ensonga lwaki munnaffe gagenda mu maaso okuba nti gakola ki ebyokulwanyisa biyingira nnyo nnyini ddala nga byeyongedde. Era alipoota yafulumiziddwa ekitongole kimanyiddwa nga Stockholm International Peace Research Institute kyafulumiza data ono ne bagamba nti nno ebyaddala bw'otunulira kontinenti yonna eya Bulaaya baga nti nno bayingiza ebyokulwanyisa ebitundu 9 mu 4 ku 100 kino okusinga ku ebyo munnange byayingizibwa wakati wa myaka giri 2024 2018. So netugidde mu 2023 okuva 2019 ng'ebintu byeyongedde okuba nti biyingizibwa mu mawanga gano ebitundu 9 mu 4 ku 100. Ekyo kiraga ki muganda wange? Kiraga nti nno abasajja bali mu kuba nti bakola ssente. Kitegeeza buli lutalo we lusirika mbwe luti bapa tebakola tebayingiza maali. Era baga nti nno muganda amawanga munnaffe abatuuliriza abasinza okuba nti bafuna bayingiza kye bayita ssente ebyokulwanyisa ebyakabya ennyo mu masekati g'olutalo mulimu eggwanga ly'Obufalansa lino mu kuyingiza munange ebyokulwanyisa mu ggwanga lyayo byongedde ebitundu 112 112%. Germany ebitundu 198. UK byo birinnyeko ebitundu 41 okusinziira ku data munange bwatyo bwalaga. Owuli amawanga gagamba bwe tujja kuwagira olutalo tomanya lwaki gagamba okuwagira olutalo buli gafulumya gati nga gayingiza so gali mu kola nsimbi muganda wange. Akano bagambye nti nno abo bonna bebaga nti nno begasse ku mwanga ag'enjawulo mu Bulaaya obanga balasoka nti beyongera nti eggwanga limayiddwanga Ukraine lyokka ebyokulwanyisa ebyerisoose libadde bifuna biri wuliriza omanyi tuba tubala mu 10 gano ku 10 olinako mmeka kati Ukraine esukka mu 10 nesukka mu 10 eri mu 633%. Kugamba abnormality eri waggulu nnyo mu kuyingiza ebyokulwanyisa mu ggwanga eryo. Ezo zonna sente eri bano abakozi abagula oba abasuubuzi nga bigula oba bitunda mu ggwanga erimeddwanga erya Ukraine. Ezo kitegedde kakati nno awo eggwanga erya Ukraine lyafuuse bayita largest weapons importer era mu nsi yonna kati lyakuna nga liddiriri mabega wa India, Saudi Arabia ne Qatar byabasinga okuba nti bayingiza ebyokulwanyisa. Ukraine yageze negatta ku lukala luno lwetwogerako. Kiraga ati no munaffe mwemba nga mulwanagana mulina okumanya ani atuwagira ani atatuwagira lwaki etuwaana tufuna muki ebintu bwe bityo muganda wange. Bw'onooba okitegeera ekyo ojja kugenda okulaba nti bikyayagala kuba nti mulwana nga mutegedde ani atabaagaliza. Nkujjeyo kankutwaleko nate mu ggwanga munnaffe atuuliriza agamu kweyago getumanyi wetuuka mu nsonga z'abayisiraamu bayitirivu nnyo ddala. Nkutuuleko mu ggwanga erimeddwanga erya Indonesia. Munnange amuli agafulumizibwa mu Indonesia gannyamiza ate nga si mabi nnyo naye nga gesiwaza mu mbeera bonna ate nga gatuleetera okuba ntwejja. Ekiri mu Indonesia bapilots 2 abadde bavuga ennyonyi etwala abasaabaze okuva mu kino ekimanyiddwa nga ekya Kendali nga bagenda mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Jakarta ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa January. Kigala lipooti yafulumiziddwa olunaku lwaleero yabadde eraga nti nno bano bapiloti bombiri bali mu nnyonyi zino, pilot yennyini ne co-pilot we baali beebase okumala essaawa nnamba n'eddakiika 3 nga bali mu lugendo lwatwala essaawa 2 n'eddakiika 3:45 okusinza kunoyiza okufulumiziddwa. Kakati nno kigambibwa nti ebyaddala ennyonyi yagera maaso neyevugira ddala naye abantu nno eringa kati egenda okuggwayo nga koskweri mu ddakiika 28 ng'eri awo eringa ebatwala okuba nti egenda bakuba bukubi bweti nga piloti beebase. Okusa ku mawulire munaffe agafulumiziddwa eggwanga lino
mu kitongole kyabwe ekimanyiddwa nga ekya National Transportation Safety Committee bagambye nti nno okunyweza kwe bakoze balaze nti nno ennyonyi eno eri wansi w'ekika ekimanyiddwa nga ekya Batik Air Flight yali eriko abantu 157 beddu era bakizudde nti ebyaddala newankubadde nga yalandinga safely era n'okuba nti yatuuka obulungi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti n'omunange abasajja bazuukuka ne baza beti mu nteekateeka naye kyaliwo alipoota eraga newankubadde teyogera banyaga ba pilots bano naye nga boogera amannya gaabwe omu alina emyaka 32 egy'obukulu ate omulala second in command alina emyaka 28 egy'obukulu kiga nti no bano bombiriri batuuze ba Indonesia era bombiriri bano baba checkinga obulamu bwabwe nga buli oke ne batestinga tebalina biragalagala tebanywa mwenge bali fit okuba babuusa ennyonyi nga bali kikola bulijjo naye okusa kwa lipoota munnaffe ezavuddeyo zalaze nti co-pilot onemba ku pilot yali agambye kapiteeni emabegako nga mu butegeezezza nti no you know what amazima gennyini nze gwolaba sinneebakako Sebase Kimala namugamba olwensonga Sebase Kimala ewange waka naye munanga abalongo bamwezi gumu gwokka era nesha twakasenguka telunamanyirawo abalongo bazuukuka ekiro genda obakyuse genda okole ki n'olwensonga eyo mbali ntawaana nnyo n'okwebaka sinaba kwebaka mukko okusa kwa lipoota egamba nti wayitawo eddakiika 30 ng'ennyonyi z'okuba nti yasituka pai kapiteeni yennyini n'abuuza co-pilot we n'amugamba nti asabamu ekulukusa agende abeere ng'awummulamuko ajja kukoma omusa wange emu era n'amubuuza namugamba nti nno ate bano mu cockpit bali batya waleetaze nawe okwebaka mukko namugamba sijja kwebaka budde buno naye nja kukola ki nja kwebakamu ebyeddako namugamba nti kale gwe sigala ng'okola ki ng'oddukanya ennyonyi eyo ng'ogitwala bulungi nnyo minwe mu kaseera kennyini akubaleseko pilot ateebase alina abalongo saalongo ab'omwezi ogumu yali mitambo gy'ennyonyi musajja watu bagenda okuvuga wayita dakika 30 zokka musajja ne yeebaka naye agenda okwebaka nga amaze okwogerako ne Jakarta Air Control Traffic amaze babuulira bali mu buwanvu ki bagenda kugwawa era bateeketeeke bulungi nnyo kuba bajja n'abantu baabwe mu mirembe abantu 157 bali on board oza kwa lipoota munnaffe Air Traffic neerinda nekanda kulinda ne bakola contacts bakuba amasimu waggulu eyo nga tewali kigenda mu maaso okumanya dakika 28 nga bagezaako essimu teziyitamu paka kapiteeni we yazuuka munnange nationalizing nti ennyonyi yakyusedde ne ku path kweyina okuba nga egenda ekutte kkubo kyamu ekutte ki kkubo kyamu era pilot kyeyakola munnaaye kwe kutereeza ennyonyi n'agizza mu kibayita route ennungi ennyonyi ddala n'agenda bulungi ne balandinga safely wamu Jakarta nga tewali muntu n'omunnange afunye buvune wadde n'ennyonyi tefunye naye munnange bukyamu bwonna bugituuseeko era okusanga ku mawulire munnange gafulumizibweyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ennyonyi ekya Indonesia Civil Aviation omukulu amanyiddwa nga Maria Christie yavunira agamba no Transport Ministry bagigambye nti nno erina okuba nti evaayo bano bombi ababiri eringa munnange bakwatako yawonereze era etuwogerera babadde dda live nga babanoonyerezaako batule nate munnange ebina bivuddeyo naffe tulinga tubikuwa nga munnange awuliriza ali ku Impact FM Radio Lwasa Mayinja tugenze nate balwanira mu ddwaniro Isirayiri n'eggwanga lya Palestine kiri kitya munnange tuwogerera ekibuga mu Palestine ekimanyiddwa nga Jericho mugiwulira mugisooka mu Bayibuli kale Jericho bavuddeyo munnange abakungu ab'ekibuga ekyo mu Palestine ne basaamu ekitiibwa ne babbulamu kye bayita omusajja amanyiddwa nga Aaron Bushnell ono musajja mulwanyi w'amagye era nga akola n'eggwanga erya America mu magye gano ag'obwengula US Air Force yevuddeko emagako nakutegeeza nti avaayo n'agenda mu maaso ga embassy eya Isirayiri eri mu Washington mu maaso awo ng'ennaku 25 February neekumako omuliro nga weyekwata katambi nga bigenda live viral nga bwawugana agamba nti nno free Palestine yagamba nti tagenda kubeera kintundu ku ekyo kitta abantu ekiri mu Gaza neekumako omunanga omuliro era musajja tuwamudusa mugundi wali mu ddwaliro n'afa tebasooka bataasa munanga obulamu bwe ono omusajja mukulu gwegambye kamanyiddwa nga Aaron Bushnell myaka 25 egy'obukulu akati bamala okuba nti yafa awoggana free Palestine munange tuwogerera ab'obuyinza mu kibuga wali mu Jericho mu Palestine bavudde ne bagamba badidde street ne bagituuma erinnya lye balibuddemu erinnya lye Aaron Bushnell Street
munnange wali mu kibuga Jericho namugamba nti nebyaddala balina okumwebaza era okusinza ku meeya owa Jericho amayiddwa nga Abdul Karim Sadil agambe nti nno omusajja ono amazima gennyini yewaayo nga saddaaka yasaddaaka buli kimu eri Abapalestine bonna namugamba nti no, we did not know him and he did not know us. There were no social, economic or political ties between us. What we share is a love for freedom and a desire to stand against these attacks on Gaza. Meya bwati wegambye twali tetumumanyi naye yali tatumanyi, tewaliwo nkwatagana yonna mu byobufuzi, mu byobukulembeze, mu byenfuna wakati waffe n'ono musajja. Naye kye twali tugabana kiri kimu kyokka kwagala okweddembe eri abantu bonna era nga ffe mbiri naye tuyimirire wamu nga tuvumirira nate ebikolwa ebyakolebwa ku Gaza n'okutta abantu. Bwatu yagambye omusajja ono kye yakola. Jericho nga bw'ogimanyi nga yagambye ekibuga kino of course kyabyafaayo wali mu West Bank wekiri awo era ng'ebyaddala ne mu Bayibuli bakyogerako bulungi nnyo ddala. Akati nno bano basazeewo okuba nti bakiteekeyo kubanga kyeka nti already bakoze kibamuwonanize nnyo era kati oluguudo luno baluyita Elon Bushnell Road ekiri mu Gaza awo. Era ekibuga kino tekyakomye ku ekyo ne kivaayo wawo ne square eriwaawo nyo ne bagiyita South Africa era nga bagihonani bagala South Africa yabalwanirira nnyo bwe yavaayo nekondeminga nevumirira ekitta bantu ekiri mu ggwanga enemeddwa nga Eriya bannaffe aba Israeli nga bakikola ku Palestine wali nga bali mu kooti y'ensi yonna evunanyibwa emisango gino egy'obwekenuzi emeddwa nga International Court of Justice. Akati yo bagamba nti nno era South Africa yalivudde munaffe negamba nti tejja kukkiriza bikolwa bino bigenda mu maaso kutta bantu n'abaana n'abakazi abatalina musango nga yeetuna bweti kanayo bagivudde bagamba bajonalinze wetwogerera abantu abakafa abakattibwa eggwanga lya Palestine bali 3,100 mulambirira naye nga half of that baana n'abakazi. So kibinyonyi ddala mbeera bwetyo wetwobiza munaffe atuliriza nti nno enjawukana wakati w'Abayudaaya n'Abafirisuuti evaawa wakye tuyita kalumanywera avaawa. Okyali mu program kalumanywera. Okay, butereevu tukyalifuna munaffe atuliriza program kalumanywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange kyatuyina nate kalumanywera waava wakati w'eggwanga erimayiddwa nga erya Isirayiri bayita Abayudaaya n'eggwanga erimayiddwa nga erya Palestine bayita Bafirisuuti. Muganda wange nakugamba nti obukulembeze obw'enjawulo bwagenda butandika okuba nti munange bubeerawo mu biti eby'enjawulo naye ate nga bakulembera abaana ba Isirayiri naye twagenda okulaba nti abaana ba Isirayiri bennyinnyini balina ekyejo abamu ku abo nga banasobola okuba nti banyiiza Katonda naye bamwegayirira nga ate munne Katonda bakwatibwa kye bayita ekisa nasobola okuba nti babeerawo naye era still embeera munange teyali nga nnyangu nnyo ddala kubanga bo bennyini baatandika tukuba nti munange beerumaaluma ne beeyuzayuza era mpozi n'okwonoona. Jjukira nti abakulembeze kati we baali tuli mu bikulembeze kati obw'abakabaka bakabaka be bafuga abaana ba Isirayiri naye bakabaka abamu balanga okuba nti bwonoona ebyaddala ng'ate binyiriza ddala Mukama Katonda era munnange mu kunyiiza Katonda okuba nti abawaayo mukono gw'abalabe oba oluusi nabeera nga munnange abassaako kye bayita ebikoligo ku famire zaabwe ez'ensi bwe zityo. Akati nno tulabika tumaze kabaka amaze okuba nti ye asisa omukono kabaka we yafanga of course enkasi wala bagikwatanga yalina okuba nti mwana we mune tuleka kabaka amayiddwa nga Omuli ng'amaze okuba nti akkirira ezzira kumwa era wamala okuba nti afa oba wamala okuba nti yeebaka yaziikibwa eri mu kitundu ekimayiddwa nga Samaliya kyayinza okuba nti azimba ku lusozi era Akabu mutabani we nagando naye ayireesoddeyo abeere nga muna ekintu akikwatamuko ng'alina okuba nti afuga oba ng'atwala nate eggwanga erya Isirayiri oba abaana ba Isirayiri. Jjukira Isirayiri yamaze okuba nti ekola ki eyawuddwamu emirundi emeka emirundi ebiri era nga kabaka amayiddwa nga Asa yali afuga Yuda wamu mpozi mwalimu ne bannaffe amayiddwa nga aba Benyamin ez'ennyumba 2 oba ebika 2 ebyo then ebika bino 10 ebirala oba ennyumba 10 endala zo nga ze ziri mu Isirayiri era nga ze bafuga ku sayidi eno akati ono ye nga bakola ki nga bazifugira mu Samaliya eri Yuda oba kabaka Asa afuga eri mu Yuda ng'afugira eri ku Yerusaalemi mu kibuga kya Dawudi gyaliyo gye baasigala ate nga bano bo bafugira ate eno munnaffe atuuliriza that is mu Samaliya gye bazimba ekibuga kyabwe ekirala. So Omuli gye yazimba ekibuga ekyo kati Akabu omutabani n'akikwatamu era mu mwaka gwali gwa 38 ogwa Asa nga kabaka wa Yuda olwo Akabu omutabani wa Omuli n'alaga okuba nti afuga Isirayiri
mu mbeera bwe zityo era akigamba nti nno yafugira Isirayiri eno okumala emyaka gyali emyaka 22 beddu ng'era afuga asinzali mu Samaliya bali bakuba munange olubiri lwabwe. Akabu ono ng'agamba maaso okuba nti afuga abaana ba Isirayiri oba eggwanga lya Isirayiri, kigamba nti nno yakola ebibi byali biyitirivu nnyo mu maaso ga Mukama Katonda okusinga bonna bonna bajjajja be ne bakitabe abamusookawo. Era kigambibwa nti nno Akabu ono kye yakola ekisooka ddala nti yakola ebibi okusinga ne ku bibi Yeroboamu bye yakola. Yali mutabani wa Nebaati, era emu ku ebyo bye yakola yagattako n'okuwasa Yezeberi ono muwala wa Esubaali kabaka w'Abasidoni. Okwo teyakoma ku ekyo n'agattako n'okusinza wamu n'okuweereza Baali. Bw'oba wasiza abakazi bali abalala bakusobola okuinfluencinga n'oba ng'ate munange ogenze bw'otyo. Ano ono yali influenced n'abeera ng'asooka munange okuba nti ayagala n'okusinza n'okuweereza Baali. Baali be bakatonda munange abasajja bano basanga mu kitundu ekyo nga basinza bakatonda abalala. Akati tiyakoma ku ekyo muganda ng'atuliriza n'azimbira Baali essabo liri ekyogerako wali mu kibuga ekimanyiddwa nga Samaliya ku lusozi we yazimbanga wali olubiri lwe. Era tiyakoma ku ekyo n'amuzimbira n'ekyoto bamuweera ng'ekiweebwayo nga katonda Baali bavudde katonda munaffe owa Isirayiri. Era Akabu tiyakoma ku ekyo kigambibwa nti yakola n'ekifaananyi munange ekya Aseri. Aseri yali katonda omukazi gwe basinzanga bannaffe abakazi bano abayo abaali tebali nnyo katonda wa Isirayiri. Akabu tiyakoma ku ekyo niyongera nate okukola ebyamuswazanga mu maaso ga Mukama Katonda wa Isirayiri yenna okusinga bakabaka bonna aba Isirayiri abamusookawo. Era kigamba munaffe atuliza nti nemulembe ogwo nyinyini Kyeri owe Beseri weyazimbira bujja munaffe atuuliriza ekibuga ekimanyiddwa nga Yeriko nabyo n'akizimba. Naye kigamba nti bwe yali munange ng'ateekako omusingi n'afiirwa Abiramu mutabani we omuggulanda. Ate bwe yali munaffe nga awangamu enzigi zaakyo n'afiirwa ate Segubi mutabani we munaffe omuggalanda. Nga Mukama Katonda bwe yali maze okuba munange akola ki nga alagula oba ng'ayita ng'ayogera ng'ayita mu Yoswa mutabani wa Nuuni. Akati tuli mu kiseera ekyo nga Akabu yafuga muganda ng'atuuliriza nga yakutte mu kintu wabula ng'eyiyi muganda ng'atuuliriza byakola mu Isirayiri binyiiza Katonda nga bw'okiwulira kubanga byonna byonna bakulembeza ki Baali. Akati mu kiseera ekyo nga Akabu afuuse kabaka wa Isirayiri agenda maaso okuba nti afuga ennyumba 9 oba biyita ebika 9. Eriya omutisuubi eyatuulanga e Giriyaadi munaffe atuliza n'agamba Akabu nti no, you know what, omanyi Mukama Katonda wa Isirayiri nga bw'ali omulamu era naye gwempeereza naga tewajja kuba musulo wadde enkuba okumala emyaka okutuusa lwendiragira. Ekyo kigamba kabaka muganda ng'atuuliriza obanga eyeesimidde akabazzi kugulu. Ogamba otya kabaka bw'otyo toli bwawo wadde omusulo wadde enkuba paka gwe lwolikkiriza lwoliragira wulira no munaffe atuliza munnange. Kigambibwa nti nawe ekigambo kya Mukama kyajjira omusajja Katonda ono amanyiddwa nga Eriya nekyogera nekimugamba nti omanyiwa kyogenda okukola ekyo kaso kyogedde va wano ogende buvanjuba ebuvanjuba wa Yorudaani awali akaga kamanyiddwa nga Kerisi weekweka eyo. Yamugamba nti noone kweka eyo ojjanga kunywa ku kagaako era ndagidde n'ebinnamuŋŋoona bannamuŋŋoona bano okukuliisanga bajja kusanga eyo bakulisize ng'eyo emmere. Era Eriya kyeyakola naga n'akola ebigambo munanga nga Mukama yamugamba bwekyo bwe kyali naga n'abeera munanga wali akaga kamanyiddwa nga Kerisi akolekera Yorudaani. Awo ebyaddala bannamuŋŋoona kye bakolanga munaffe atuliza bamuleeteranga emmere n'ennyama enkya ne bamayitanga emmere n'ennyama ekawungeezi n'anywanga ku kagga era munne n'abeerawo bw'atyo nga Mukama Katonda yamaze okuba nti munanga akola ki amubuulira. Munne ekyali kyaddaaki akaggaako ne kakalira olw'obutabawo nkuba ku munsi eyo ng'enkuba eganya okutonya ebedda nga bwe yayogera omusajja ono. Akati mu kiseera ekyo naye ekigambo ne kijja okuva eri Mukama munaffe atuliza ne kijjira Eriya nga kyogera nti nosituka ogende e Zalefaasi eky'omu Sidoni obeere eyo. Nagamba laba ndagidde omukazi namwandu ali eyo okukuliisanga. Awo Eriya munaffe atuliza n'asituka n'agenda Mukama gye yamugamba e Zalefeesi
mulebo yatuuka eyo ku mulyango omunene ennyo nnyidalo gw'ekibuga n'asangayo omukazi na mwandu nga mukazi atali mukulondera obuku agende munanga beeko kyafumba ate afune ekyokuzza eri omumwa kubanga enjala eri mpitirivu nnyo nnyidala nga nkuba tekyatonya. Eriya n'amuyita n'amugamba nti nkwegayiridde ndeetera ku mazzi mu bbakuli nyweko. Awo bwe yali ng'agenda munaffe galeeta n'amuyita nate n'amugamba ndeeteeko ne kagaati baaba ndyeko kubanga enjala naye empisa bubi ndi bubi nnyo nnyidala. Munnange n'amugamba nti nno Mukama Katonda nga bwali omulamu. N'amugamba siina mugaati munnange wabula nina olubatu just olw'obuwunga butini bwe buti mu pipa mpozi n'otufuuta munnaffe kwesigaza mu kasumbi kange. N'agamba nti segwolaba mu kaseera kano kenyinga bonsanze ndi mu kulonderera buku nyingire nefumbire nze n'omwana wange tubulye then tuffe kuba tewakyali mmere egyerigwa kuba tulya wamu n'amazzi ag'okunywa. Awo Eriya n'agamba omukyala ono namwandu n'amugamba totya genda okole nga bw'oyogedde bw'otyo naye sooka nze onfumbireko munnange akagaati oleete wano munnaffe gye ndi wano oluvannyuma weefumbire wekka n'omwana wo nammwe mulye. Yavuga kubanga bw'atyo bayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti epipa epipa erimu kye bayita obuwunga bwo munnaffe terikendeera so n'akasumbi k'amafuta tekaliggwaawo okutuusa ku lunaku luli Mukama lw'alitonyesa enkuba mu nsi n'eddamu n'etonya. Awo munnaffe atuliza n'agenda omukyala namwandu n'agenda n'akola nga Eriya bw'ayogedde. Omukazi wamu n'ab'omu nnyumba ye wamu ne Eriya ne baliira ennaku nnyingi nnyo ddala emmere era epipa kigamba nti afatuliza epipa y'obuwunga teyakendeerako so n'akasumbi kali ak'amafuta munnaffe atuliza tekaggwaawo ng'ekigambo kya Mukama Katonda bwe kyali nga kyogera nga kiyitira mu Eriya. Awo lwatuuka muganga nga atuliriza oluvannyuma lw'ebyo omwana w'omukazi ono yennyini munnange namwandu laba n'alwala obulwadde ne buyitirira munnaffe atuliza naggwamu n'akassa ng'alinga bambi afudde ebyaddala. Awo omukazi n'agamba Eriya nti nakola ki naye bannange nakola kabi ki gwe musajja wa Katonda wajja wano ddala kunnumiriza ebibi byange nakutta mwana wange. Eriya n'amugamba nti nompa omwana oyo. N'amugamba nti pa omwana n'amuwa munnange n'amugya mu kifuba kye n'amusitula n'amunnyisa eri mu nju mu kisenge Eriya gyabeeranga gyali ng'asula n'amuteeka ku kitanda kye. Eriya kye yakola n'akkakana n'ejja erya Mukama Katonda n'amugamba nti naye Mukama Katonda wange oleese ekibi ne ku namwandu ansuza ng'otta omwana we abuuza Katonda. Munnange kye yakola neegoloya ku mwana we emirundi gyali esatu mirambirira neegayirira Mukama Katonda namugamba nti ayi Katonda wange nkwegayiridde obulamu bw'omwana ono bumuddemu nate obali bunvuddemu. Mune Mukama Katonda n'awulira okusaba kwa Eriya era obulamu bw'omwana amazima gennyini ne buddamu nate n'alamuka. Omwana namwandu n'alamuka. Era awo mu kaseera kennyini ako Eriya kye yakola n'akwata omwana n'amugya mu kisenge kye ekyawaggulu gyali ng'asula mu kalina n'amuserengesa bulungi nnyo n'amuwa nnyina n'amugamba nti nno omwana wo wuuyo mulamu. Awo omukazi ebyaddala okutuna ku mwana nga mulamu omwana assa bulungi nnyo n'agamba Eriya nti kaakano ntegeredde ddala ebyaddala ng'oli musajja wa Katonda era nga kyamazima Mukama ayogera ng'ayita mu ggwe. Namwandu akkiriza muganda wange. Awo munange wayitawoko ennaku zaali nnyingiko ekigambo kya Mukama nekijjira ate nekijjira Eriya mu mwaka ogwokusatu nga kyogera nti genda weerage eri Akabu. Genda weeragaani eri Akabu nti nange eritonyesa enkuba ku nsi. Muganda wange atuwuliriza Uriya Katonda kyagambye Eriya eyadduka nga bamugaa tuwulire bamukwata kwajja kuba tibamutta kuba kyankananya ogamba otya ebigambo otya kabaka kali kabaka Katonda amugamba ddayo weerage Akabu kabaka owa Isirayiri nange ntonyisa enkuba ku nsi. Era weerisa Eriya muganda nga atuwuliriza kye yakola n'agenda okweraga eri Akabu. Era enjala yali munaffe ng'ekyali mpitivu nnyo ng'eyinyiitidde nnyo mu Samaliya munnange enjala ebaluma nga mpitivu bafa bufi bakonoka bukunusi bati ekyo yakirinnya enkuba tetonnya. Akabu n'ayita Obadiya eyali omukulu w'olubiri. Munaffe atuliza Obadiya ono yali omusajja okuwa munaffe bali batya ennyo Mukama Katonda kubanga olwatuuka olwo Yezeberi bwe yamalawo bannabbi ba Mukama Obadiya kye yakola yaddira bannabbi 10
balambirira n'abakweka mu mpuku 55 n'abalisanga emigaati wamu n'amazzi nga beeriyo bakwese. Era awo Akabu munafatuliza n'agamba Obadiya nti genda otukwe ku nzizi zonna n'obugga bwonna bwonna obutuliraanye, oba oli awo tulizuula omuddo ne tuwonya munange embalaasi zaffe wamu pozi n'endogoyi zaffe zino ensajja okufa, kubanga tulina okuba tuzifunya ku mazzi wamu n'otudde otw'okulyako zime kufa munaffe ensolo zaffe zonna. Awo Muganda tuliza kigambibwa nti baagabana ensi bombi okugibuna bagenga banoonyereza balabe sayidi ne sayidi, kukwata sayidi eno wale sayidi eno. Era Akabu ye n'akwata munange ekkubo erirye ne Obadiya ne n'akwata ekkubo erirye, bonna nga bagenzeewa kunoonya nti oba banalaba ku tuzzi oba banakola ki, banasaba ku tuzzi oba n'omuddo oba nalisa ensolo zaabwe, sinakiri n'otuzzi munange otw'okunywa, kubanga jjukira enkuba yaliyo eganye okuba nti etonnya. Munnange awo Obadiya bwe yali ng'atambula Eriya n'amusisinkana. Obadiya n'amutegeera, olwamutegeera munaffe n'avuunama n'amubuuza nti nno waayi ye ggwe wuuyo mukama wange Eriya? N'amudamu n'amugamba nti nno nzuuno munnange. Baaba namugamba genda obuulire mukama wo nti laba Eriya ali wano. Obadiya n'amugamba nti nno baaba sisobola. Namugamba nti nsobezza ki ddala, oyagala kumpaayo ddala nze omudduwo mu mukono gwa Akabu okunzita? Ngenda ntya ne mugamba nti Eriya wuno ng'oli Eriya kunoonya muneekutta. N'agamba mazima gennyini naga Mukama Katonda wo, tewali ggwanga wadde obwakabaka mukama wange gy'atatumye bantu okukunoonya. Era baatugamba nti nno munaffe atuliza baga nti nno taliiwo, n'alayiza n'obwakabaka obwo oba ab'eggwanga eryo nena nga bakakasa nti nebedda tebannakulabako era tebakulabyeko. Kale kaakano munaffe ngamba nti ngende mbuulye mukama wange nti Eriya ali wano, ne naaba nakavaawo bwoti wooli bapa, omwoyo wa Mukama n'akutwala gye simanyi. Olwo kitegeeza munaffe atuliza bwe natuuka nga ntegeeza Akabu, kkiriza oba gaana, bw'anajja natakulaba ajja kunzita bussi, so nga nze ndi muweerezaawo ebya ddala. Nzisa Mukama ekitiibwa kyonna kyonna okuviira ddala mu buto bwange. N'amugamba nti Mukama wange, tebaakubuulya kye nakola? Tebagamba nti nno Yezeberi bwe yali ng'ali mu kutta bannabbi ba Mukama Katonda, nti nze munnange gw'olaba wano, nze nakweka abasajja 100 balambirira ku bannabbi abo, 55 ne mbateeka mu buli mpuku, ne mbalisiza ng'eyo emigaati wamu n'amazzi. Tebakigamba ekyo? Kakati amazima gennyini oŋŋamba otya nti genda ogambe mukama wo nti Eriya wuuli wali? Ebyaddala ajja kunzita. Munnange musajja wa Obadiya amaze okuba nti ayibuulira oba Eriya ebigambo ebyo. Eriya n'amugamba nti nno teweeraliikirira, nga mukama w'eggye bw'ali omulamu gw'empeereza, kale nze sireme kujjayo nate kweraga gy'ali olunaku olwaleero. Obadiya n'akkakkana ng'Eriya asazeewo naga nti agenda kweraga gy'ali kabaka Akabu. Awo Obadiya munaffe atuliza kye yakola naye ng'alaba omusajja munange mumalirivu, n'agenda okusinkana Akabu n'amubuuliramuko n'amuliiramu. Akabu n'agenda okusinkana Eriya. Olwamutegeeza nti nno Eriya ali wali, Akabu n'asitukiramu n'agenda musinkane. Era olwatuuka Akabu eraba Eriya bw'ati, Akabu n'amubuuza nti nno ye ggwe wuuyo gwe ateganya Isirayiri? Eriya n'amuddamu nti nno si nze nteganya Isirayiri, naye ggwe n'ennyumba ya kitaawo, kubanga mwaleka ebiragiro bya Mukama Katonda, gwe n'osinza Baali. Ekitegeeza yemwe muteganya Isirayiri, gwe mwava Katonda musinza Baali. Munira amugamba nti neera kaakano olunaku lwaleero tumira Abayisirayiri bonna bakuŋŋaanire wendi ku lusozi omanyiddwa nga Kalumeeri, n'abalaguzi ba Baali bonna 450, n'aba Asera 400 abalira ku mmeeza ya Yezeberi, bonna bayite bajje bakuŋŋaane ku lusozi omanyiddwa nga Kalumeeri, tulabe ekigenda mu maaso. Awo Akabu n'atumira abaana ba Isirayiri bonna munaffe atuliza, ne bakuŋŋaanya bonna, ne bakuŋŋaanyiza bannabbi bonna, ne bakuŋŋaanyiza ku lusozi olumanyiddwa nga Kalumeeri. Awo Eriya n'asemberera abantu bonna n'ababuuza, n'abagamba naye ddala ebyaddala mwena bansemberedde wano, muli lusaawa okubeera aga n'aga nga mulowooza wa mirundi 2?
n'agamba nti nno Mukama oba ye Katonda mumugoberere, naye oba Baali nga ye Katonda kale ne mumugoberere. Agamba basadewo mugya kugoberera ani, either Katonda oba Baali. Abantu munene bataddamu kigambo na kimu kaseera kennyini. Awo ye kyakola nga leero munene basirise bonna balinga bakasiru. N'agamba abantu, n'agamba nti nno nze nzekka, nze nsigaddewo nabbi wa Mukama, naye bannabbi ba Baali bali abasajja 450 balambirira. Kale n'agamba tutekewo challenge. Uliya challenge. Yamugamba kale batuwe ente 2 balondeko ente emu okuba eyaabwe betoga kwa nabbi ba Baali 450, balondeko ente, bayite ente 2 baziteekawo mu maaso gaffe, balondeko ente emu ebeere yaabwe, bagitemeeteme bagiteeke ku nku, so tebateekako muliro wadde ne tebakumawo mu kyoto. N'agamba nange nja kulongoosa ente ey'okubiri ngitemeeteme ngiteeke ku nku era sijja kuteeka muliro wansi. N'agamba nti kale bannabbi ba Baali bano kyemugenda okukola kiri kimu kyokka, omala okukola ekyo mutemeeteme ente yammwe mwite ku kyoto kyammwe bulungi nnyo, mwegayire Katonda wammwe Baali oyo gwe twogerako, nange nja kwegayirira Katonda wange mu linnya lya Mukama. Kale Katonda n'addamu omuliro ogwo yajja okubeera Katonda. Era munange okwogera challenge eyo mu bantu bonna ne baddamu nti nno ddala oyogedde bulungi nnyo, challenge egende maaso, let the challenge begin. Owulire kyabagambye, bagenda kutematema ente buli omu bateekaawo. Katonda anayasa omuliro bw'ati gwe babagoberera, anaabawa Baali ne bannabbi bali 450, oba anaabawa Eriya oba anaabawa Isirayiri owa nabbi wa Mukama omu yekka ali ku sayidi endala. Okutya okwali awo obunkenke abantu bawaga baga nti ogedde bulungi, ffe kalabye bulabi tugwa ku sayidi ki. Munnanga we Eriya n'agamba bannabbi ba Baali nti mulondeeko ente yammwe emusooke musooka ogirongoosa kuba muli bangi, mwegere Katonda wammwe owa Baali, naye nabaga temuteekako omuliro gwonna wansi ku nku. Era kye baakola nabo bannabbi ba Baali bano munafu atuuliriza, kye baakola ne baddira ente yaabwe gye yabaweebwa ne bagirongoosa ne bagisalaasala, olwamala munafu atuuliriza ne bagiteeka bulungi ku nku ku kyoto kyabwe. Tebakoma ku ekyo ne batandika ne basitula amaloboozi ne beegayira Baali okuva enkya okutuusa mu ttuntu, nga boogera nti ayi Baali tuwulire, ayi Baali tuwulire, Baali tuwulire baaba gwe tutaasa wekka abantu bakugobererenga. Munnange bakanya kulinda kusaba nga tewaliwo ddoboozi nali muli baanukula wadde okubadda munafu atuuliriza. Tebakoma ku ekyo, obudde bwatuuka ng'omusana gwase nnyo mu ttuntu okuva ku makya bayita bakoola Baali tabaanukula. Kye baakola ne babuukabuuka ne bazina amazina ne betwola ekyoto kyonna kye bali bamaze okuba nti bakola, nga bagala ekintu kimu kyokka Baali abaanukule. Baali nga tanyega, bayita Baali nga tanyega munnaffe. Munnange obudde butuuka ssaawa nga 6-7 awo ettuntu omusana gwaka pereketya. Eriya nako okubaduulira n'agamba nti mwongerere waggulu nnyo, mwongerere waggulu, kuba Katonda wammwe ayinza okuba munnange ng'ali eyo akyefumitiriza oba nga alina waagenze. Ayinza okuba mudda wano nga mwogedde mpolampola naye mugende maaso omwogere waggulu. Ayinza okuba agenza okwetawuluzaako Katonda wammwe oyo Baali, oba ali mu lugendo, oba mpozi nga yeebase, oba nga era kyetaagisa okumuzuukusa. So muggane nnyo azuukuke ajje abataase akume omuliro ogwo gwekume gwokka. Mune ekibako nabo ne boogere waggulu, ne beesala n'obwambe munnaffe atuze n'amafumu ng'engeri bwe yakolanga munnaffe, era okutuusa omusaayi gwayiikanga ne gulukuzanga ku bo nga bayita Katonda waabwe Baali ajje abataase. Munnange bakanya kukoowoola Baali nga tajja, Baali ng'alinga yeebase, Baali ng'alinga omufu, Baali talabikako okuma muliro. Mune bannabbi ba Baali 450 ne bagamba ne bawunga ne bagamba tugenda kukola tutya, ne baswala naga tugenda kukola tutya ffe. Munnange obatuukira mu ttuntu nga liweddeko bwetibwa pa nga twali kabonero kamu kalaga nti Baali munnange alabikako, nti Baali alabika Katonda. Era wano
ne balekka ne waggulu ng'abalalu okutuusa ekiseera munnaffe ekyokuwaayo kye bayita ekitone ekyakawungeezi nga Baali tajja akawungeezi katuuse tewaliwo ddoboozi newankubadde munnange abaddamu wadde okubaanukula wadde assaayo omwoyo n'omubwati nga Baali abuze. Munnange awo Eriya kye yakola n'agamba abantu bonna nti kati kyemukola bannange munsemberere. Abantu bonna ne basembera ne bamusemberera. N'addaabiriza ekyoto kya Mukama ekyali kimenyesemenyese olwa bano bannabbi okukibuukirabuukirako kukyetoolola kyonna kyonna nga kimenyesemenyese. Awo era Eriya kye yakola n'addira amayinja 12 ag'omuwendo nga bwe gwali bwe gutyo ogw'ebika eby'abaana ba Yakobo. Eyajjirwa ekigambo kya Mukama ng'ayogera nti nno Isirayiri lye linaabanga erinnya lyo. So yaddira amayinja 12 era ng'ebika eby'abaana baani ba Isirayiri. N'azimba amayinja ago okuba ekyoto mu linnya lya Mukama. N'asima olusalosalo okwetoola ekyoto bulungi nnyo. Kiga nti nno obunene bwalwo bwali bujjamu nga ebigero 2 eby'ensigo. N'atindira enku bulungi nnyo. Bw'amala okutindira enku amazuzi ezitematema azitindidde ku mayinja g'amaze okuba ng'ateeka 12 ageetoloza olusalosalo lwetoloza bulungi nnyo. N'atematema ente. Amala ogitematema n'agiteeka ku nku bulungi n'agitindira ku nku. N'agamba abantu abaliwo nti kakimugenda okukola kiri kimu kyokka kiba okunnyambako. Mujjuze amapipa 4 amazzi mugafuke mu kiweebwayo ekyokebwa ne ku nku ezo. Owulya baaba akola ekizibu ennyo ate enku enkalu ate baziweko munnange amazzi. Epipa nnya bazijjuza amazzi bagayiwe ku nku ezo ne ku kiweebwayo. Era awo mune ekibagamba bwe kityo. N'agamba mukole bwe mutyo omulundi ogwokubiri era ne bakola batyo omulundi ogwokubiri. N'agamba muddemu omulundi ogwokusatu ne bakikole batyo era ne bakola omulundi ogwokusatu bwe batyo. Amazzi ne gakulukuta okwetoola munnaffe ekyoto kyonna 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 ne gajjuza n'olusalosalo maze okuba nti asima ng'ataddewo okwetoola ekyoto kyonna kyonna awo. Awo mu kaseera kennyini ako ekiseera bwe kyatuuka eky'okuwaayo ekitone ekyakawungeezi, Eriya nnabbi n'asembera n'ayogera n'agamba nti ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka ne Isirayiri, kitegeerebwe olunaku olwaleero nga gwe Katonda mu Isirayiri, era nga nze ndi muddu wo, era nga nkoze bino byonna lwa kigambo kyo. Mpulira ayi Mukama, mpulira abantu bonna bamanye nga gwe Mukama Katonda, nga gwe Katonda, gwe Mukama, era nga gwe gwagenda okukyusa emitima gyabwe gyonna. Be munnange bava gye bali ate emitima ogize gy'oli. Munnange oyogera ebigambo ebyo, awo omuliro gwa Mukama ne guggwa ne gwokya ku kiweebwayo ekyokebwa wamu n'enku munnaffe n'amayinja wamu n'enfuufu. Era munnaffe atuliza kye gwakola ne gukomerera ne ku mazzi gennyini agali mu lusalosalo awo nga gwali muyitirivu nnyo nnyini ddala. Abantu bonna munnaffe atuliza balaba kino n'amaaso ge bati kyebakola nga tebalina kuddamu kantu konna wadde ekigambo kyonna ne bavunnama era ne boogera ne bagamba nti nno ebyaddala Mukama ye Katonda, Mukama ye Katonda. Mu kiseera ekyo Eriya n'abagamba nti nno mukwate bannabbi abo aba Baali bonna waleme kuwona n'omu, mubakwate temubata balina okuba ndi bavaawo kuba Katonda yagala nno tulina okuba tubasaanyaawo. Era kye baakola ne babakwata, Eriya n'abaserengesa munnange eri kagga akamanyiddwa nga Kisooni n'abattira eyo. Era nga maze okuba nti abatta, Eriya n'agamba kabaka Akabu n'amugamba nti nno kati situka olye onywe kubanga waliwo nate okuwuuma okw'enjawulo okw'enkuba ennyingi ennyo ddala ng'okuba nti eyingirawo. Akabu nga naye atidde ku byalabye ku byawulidde, mune n'agenda okulya n'okunywa ng'Eriya yamugamba. Eriya n'ayambuka ku ntikko y'olusozi Kalumeeri n'avunnama ku ttaka n'ateeka amaaso ge wakati w'amavivi ge n'agamba omuddu we nti yambuka olengere wali awali ennyanja. N'alinnya n'ayogera nti nno tewali kintu kyonna kye nnengera. Mune n'amugamba nti nno ddayo nate omulundi ogwokubiri ogwokusatu paka emirundi nga ginaba ya 7 ng'oddayo ng'olengiza
paka wonolaba kyekiriyo olwatu kwa mnayi ku mundi ogw'omusanvu omuntu gwe yatuma Eriya munene nayogera namugamba nti nolaba nengera ekirinnya nga kiva mu nnyanja ekiringa omukono gw'omuntu obutonotono nayogera nti nno yambuka ogambe Akabu kabaka nti teekateeka eggaali yo oserengete kubanga enkuba ejja mpitirivu nnyo ereme kuziyiza ng'otambula ogenda muna lwatuuka ekiseera kitono nnyo nga kimaze okuba kiyitawo bwe kiti katono nnyo eggulu ne libindabinda enkuba egakuba nti munange ekola ki egayiwa embuyaga neekunta enkuba ennyingi ebya ddala naye ng'okubanga etonnya Akabu n'alinnya mu ggaali ye munnaffe atuliza n'agenda e Yezuleeri Mukama n'awa Eriya amaanyi ag'enjawulo ne yeesiba ekimyu n'adduka n'akulemberamu Akabu munnaffe atuliza okutuuka awayingirirwa ewa eri gy'agenze munnaffe e Yezuleeri. Munnange awo mu kiseera ekyo Akabu n'abuulira Yezeberi byonna Eriya bye yali akola byakola era n'amubuulira nga bwe yatta munange bannabbi ba Baali bonna nga batisa ekitala. Awo Yezeberi n'atuma Eriya omubaka n'amugamba nti nno bakatonda bambonereze nze n'obukambo bw'ekitalo singa bukyenkya mu kiseera nga kino ebya ddala nga sinnaba kuba nti nkutta era nja kukikola ekyo nga ne bwe wasse abantu abo. Oli obukambo bw'ekitalo obwo munnange musajja Eriya olwawulira ebigambo ebyo n'agwambala n'asituka n'adduka olw'obulamu bwe era munaye mu kugenda yagenda e Beruseba eri ekya Yuda ekiga tino yatuuka yeeyo yagenda n'omuddu we n'amuleka eyo yennyini n'agamba tino atajja kubeera waawo munnaffe n'atambula neyolekera munnange eddungu olugendo lwa lunaku lulamba n'agenda n'atuula wansi w'omwoloola watuula awo muganda wange ensinga emufundiridde bamunoonya okuba nti bamutta olw'ensonga nti nno munnaffe bannabbi Baali bonna abajjeewo era mu kutuula wansi w'omwoloola ne yeesabira essaala okufa n'agamba nti nno ddala bino byenkoze ekyaka kinaamala kino naye kakano ayi Mukama nzijjaako obulamu bwange kubanga sinze munnange nsinga bajjajjange obulungi. Era amala okwogera ebigambo ebyo kigamba musajja wattu n'agalamira ne yeebaka wansi w'omwoloola ne musajja wattu abeera yeebase wansi w'omwoloola atema ebisiki kigamba nti no munnaffe malayika wa Mukama n'alabikako. Munnange musajja agalamidde eyeebase obulungi ennyo ddala malayika alabikako era n'amugamba n'amukomako n'amugamba nti no golokoka olye era musajja tunaatunula agakutola ati maaso ng'alengera munnange omugaati ogwokeddwa ku manda nga guli emitwetwe n'akasumbi k'amazzi nako nga kali awo era kyeyakola si yabitaddewo olwasoo bamuzuukusiza weebiri babiteeseteese n'alya era n'anywa wamala okunywa era n'alya n'agalamira nate n'addamu ne yeebaka. Malayika wa Mukama nate n'ajja omulundi ogwokubiri kiga tino n'amukomako era n'amugamba nti nno munnaffe golokoka mangu era olye si kulwanga olugendo lwolerekedde baaba lukulemerera kubanga lukyali luwanvu alagawa. Musajja tunaagolokoka n'alya n'addamu n'anywa olwo nno neyesimba mu ddene lunnyo n'atambula mu maanyi ag'ekitalo ag'emmere gye maze okuba nti alya okumala ennaku 40 emisana n'ekiro okutuusa lwe yatuuka munnange e Kolebu ku lusozi lwa Katonda. Bwe yatuuka yeeyo kigambye munnaffe tuzayingira mu mpuku n'asula omwo aba akyebase ali munda mu mpuku ku lusozi Kolebu. Ekigambo kya Mukama Katonda ekimujjira ne kimugamba nti nno okola ki wano Eriya? Ne kimubuuza ekibuuzo n'addamu n'agamba nti nno munnange nkwatidde obujja bungi nnyo munnange ku lwa Mukama Katonda ow'eggye kubanga abaana ba Isirayiri balese endagaano yo basudde ebyoto bye byonna era basse bannabbi n'ekitala nange nze gwolaba wano nzezeka nze nsigaddewo era n'obulamu bwange babunoonya okubujjawo. Mune Mukama n'amugamba nti fuluma emiye ku lusozi mu maaso gange. N'amugamba nti kale yaba Mukama n'ayitawo kiga nti no embuyaga ennyingi ez'amaanyi ne zimenya ensozi ne zaasa enjazi mu maaso ga Mukama naye kiga nti no Mukama teyalimu mu mbuyaga eyo era awo oluvannyuma lw'embuyaga emaze okuba nti eyita wayita okukankana kuli kwennyini musisi n'ayita naye era Mukama kiga nti no teyalimu mu ssomwo mu kukankana okwo kw'ensi teyalimu. Oluvannyuma lwa musisi nga maze okuba nti ayita omuliro ne gukwata naye era Mukama mbu teyali mu muliro ogwo
era oluvannyuma omuliro eddoboozi ettonotono eryeggonjebwa newulikikako munnange nga lyogera nga lyogera munnaffe ebikanga bimaze okuba nti biyitawo temuli mukama taliimu eddoboozi ettonotono eryeggonjebwa munnaffe ne lijja newulikikako awo Eriya bwe yawulira akaloboozi ako muganda wange neebikka mu maaso n'omunagiro gwe n'afuluma empuku n'ayimirira ku mulyango gwayo olwo n'awulira eddoboozi nga limubuuza nti okola ki wano nate Eriya n'addamu ebigambo byombi yaddamu luli naga nti nkwatiddwa obujja bungi olwa Mukama Katonda wange ow'eggye kubanga abaana ba Isirayiri balese endagaano yo basudde ebyoto byo era basse bannabbi bonna bonna n'ekitala era nange nzenzeka munnaffe nzaasigadde n'obulamu bwange byaddala babunoonya okubujjawo awo Mukama Katonda n'amugamba nti atotya ddayo mu kkubo ery'eddungu erigenda e Damasiko bw'otuukangayo ofukanga amafuta ku Kazayeeri okuba kabaka w'e Busuuli Katonda amuwa mission kati endala mission endala anokubanga akituukiriza munnange mu kaseera ako Yeku mutani wa Nimusi n'amugamba era nti omufukangako amafuta okubeera kabaka wa Isirayiri okitegere Katonda agamba ani agamba mwana mulenzi ono nti bw'otuukangayo munnaffe gye nkusindise e Damasiko Yeku mutabani wa Nimusi ye omufukangako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri ate Kazayeeri omufukangako y'amafuta okubeera kabaka w'e Busuuli mune teyakomaawo n'amugamba nti ate ye Erisa mutani wa Safaati owe Abiromekola omufukangako naye ate amafuta okuba nabbi mu kifo kyo ekitegeeza agenda okuba nti akusikira nga gwe nabbi wange gwe ntumye olunaku olwaleero owulidde baaba embeera bwetyo bweri Katonda atuma omuddu we Eriya nabbi Eriya agende e Damasiko akwate ku buli omuddungu addeyo mu Damasiko bw'atuukangayo e Kazayeeri ye amafuta gamufukako gakumufuula kabaka wa Busuuli Yeku mutani wa Nimusi amafuta gamufukako gakumufuula kabaka wa Isirayiri ate Erisa mutani wa Safati ye munnaffe amafuta gamufukako gakumufuula nabbi kudda mu kifo kye kyennyini eky'Eriya ng'amaze okufuna ebiragiro ebyo muganda ng'atuuliriza Katonda akyayogera naga nti nno oyo yenna olituuka oyo yenna anaawonanga ekitala kya Kazayeeri Yeku anaamuttanga ate n'oyo anaawonanga ekitala kya Yeku Erisa ye anaamuttanga n'amugjawo owulidde baaba twali kuwona ebyaddala Katonda n'agamba nange nze kennyini ndyesigalizawo abantu 7 mu Isirayiri abo bokka oba bonna bonna abatafukaamiriranga Baali era abatamunywegeranga owulidde Katonda wagambye naye alyesigazawo abantu 7 bokka mu Isirayiri abo bokka abatafukaamiriranga Baali era n'abo abatamunywegerangako awo timugana ng'atuuliriza era musajja wattu Eriya n'avaayo n'asanga batambula nga bamugambye n'asanga Erisa mutani wa Safati olwo gwe bagamba nti ejjokuba nti amusikira era ono munnanga amusanga yali ali mu kulima ng'alima era mu maaso ge mwalimu emigogo gy'ente 12 minambirira era nga ye munnaffe alimisa omugogo ogwe-12 gwaliko gwalimisa era we Eriya n'agenda waali n'amusulako omunagiro gwe Erisa kyakola bamusuleko omunagiro mune n'alekawo ente n'adduka mbiro n'agoberera Eriya n'amugamba nti n'okwegayiridde kammale okugenda nsiibule ku kitange wamu ne mmange ndyoke nkugoberere mune n'amugamba nti kale genda sinnakugaanako awo omusajja wattu Erisa n'asooka alekayo byonna kye lyakola bino n'ebyokugoberera Eriya n'addira omugogo gw'ente gumu n'azitta n'afumba ennyama yaazo ng'akozesa buteevu nnyo muno bibadde bikozesa okuba nti birima ente zirima emitwe gye yakozesa era wamala okuba nti munnange byakola ng'enku wamala okuba nti munnange ayokya ennyama eyamaze okuba nti agiteekateeka bulungi nnyo n'agigabira abantu be ne balya awo muganda ng'atuuliriza wamala okugabira abantu tebalya n'asituka n'agenda n'agoberera Eriya n'amuweerezanga afuuse kati savanti we jjukira bamusuubiza nti alina okuba nga adda mu bigere bye mu kaseera kano kennyini muganda ng'atuuliriza akati nawe tuli tulaba
Katonda abanga agambye nti nno ebyaddala tuwakweba bate kati obukulembeze obw'enjawulo obugenda okuba nti bufuga eggwanga oba bana ba Isirayiri. Mu bano of course mulimu agenda okuba nga atwala eggwanga oba bana ba Isirayiri bennyinnyinnyini mu kaseera kano kennyini nga agenda kubeera Yeku yagenda okufuuka nate kabaka owa Isirayiri. Aye ntoba nate once again kabaka omulala amaze okuba nti munanga atondeddwawo owa Busuuli. Kazzayeeri munnaffe kati this time around Katonda amulaze nga bayita mwani munnabbi omu yekayokayeka Eriya yatambuza munanga obubaka obwombera bwetyo ate nga naye afunye omusika kitegeeza nti obunnabbi bugera maaso nga bweyongerayo mpola mpola obwakabaka bweyongerayo athalize mu mbeera eno yonna gye twogerako emanyiddwa nga obukulembeze obwa Isirayiri ate si nekindi byonna wamu mpozi n'ebitundu ebiriranyeewo oba n'obukabaka obuliraanyeewo nga obwa Busuuli. Muganda ng'atuuliriza naga nti nno obudde busalako bokabokaboka naye nga program Kalumanywera eba ekyagenda maaso nga tulaba waava Kalumanywera mu nsonga y'abantu bano bonna obwakabaka oba eggwanga lya Isirayiri bayita Abayudaaya wamu n'eggwanga lya Palestine bayita Bafirisuuti. Awo tubuuliza muganda nga tuliza nti Kalumanywera avaawa. Nga bulijjo mbasibulidde wano singa ate onakondako mubeere bulungi mweraba.